Nsizza mwenna mikwano gyaffe abalungi twagala okwebaza Katonda nate atuyisizaamu mu weekend ate era n'atusobozesa okuba nga tutandika olunaku wiiki yaffe eno era ng'ennaku z'omwezi 21 mwezi ogw'ekkumi 2019 dakiika zino 8 eziyise ku ssaawa 6 era nga nzikiriza nti mukwano gwange watuuse dda era watudde dda ntende kasita okitegeera nti ssaawa ya 6 omanya bumanya nti programu y'eŋŋanzi muwanguzi tawanika aba amaze okuba nga atuuka era ng'ali emabega w'omuzindaalo guno olw'ekisa kya Katonda Juliet Juko Jejje era nga neebaza omuwanguzi waffe atuuse olunaku olwaleero agenda kuba nga omukisa twebaza bwebaza omwoyo omutukuvu oyo asobozesa obulamu bwaffe okuba nga tubutambuza essaawa zino 3 ate n'atusobozesa omuwanguzi waffe okuba nga asobola munnange okwogera ku bulungi bwa Katonda era nga naawe ali eyo abadde akooye abadde abaweddemu amaanyi tukkiriza bukkiriza nti olunaku olwaleero omwoyo omutukuvu ajja kuba nga afuuka ensonga mu bulamu obwo okuyita mu bujulizi temwerabira nti ebitutawaanya si birala naye omulabe sitaani oyo yatutawaanya mu nsi muno mwonna era nga twamuwangula n'ekigambo kino eky'obujulizi ate era n'omusaayi gw'omwana gw'endiga kyovola basaawa 6 eno bwetuuka omanya bumanya nti obuwanguzi bwo bubeera butuukiridde era nga essanyu lyo lirindirira okuba nga naawe ofuna akamwenyumwenyu ku matama. Programu eno tetusanyuka busanyusi naye n'okusomesebwa ate n'okuyiga byonna tubikwataganyiza wamu bwe tutyo nno ne tuvaayo nga tuli bawanguzi. Naye nkugamba ntya tokkiriza kubanga owuliriza wekka baako omuntu baako mukwano gwo baako w'eŋŋanda zo baako gw'omugamba nti saawa yeeno tuninga era bw'abeera ng'ali mu Kampala ku 98 katonyeze 7 ate bw'abeera ng'ali Fort Portal ku 96 katonyeze 0 ate bw'abeera kuyiganga ebitundu bye yonna ku 103 katonyeze 9 ate bw'abanga ali Masaka ku 10 katonyeze 7 bwe tutyo ne bw'abeera ng'ali mitala w'amayanja kyeŋŋamba kyentegeeza kyekiro wanti nga yafuluma okuva mu Uganda yonna asobola okutukwasiganyaamu si nsonga oba ali mu nsi ki ojja kumuwa ku MCF Radio 2018.caster.fm asobola okuba nga atufuna bwe tutyo aba live church okuva mu mawanga ag'enjawulo nammwe tubaaniriza era mmanyi nti akaseera kano muba muzuukuka buzuukusi abalala muteekateeka okubanga mukomawo ewaka mukama abanguyize abateekeremu ekisa abagabirire bintu bingi nnyo bye twetaaga mukama abagabirire musobole okukomawo ku butaka ate era nga byonna byobadde obyetaaga mwoyo wa mukama abeerenga wansonga gy'oli nga sigenda kweyongerayo mu kaseera kano njagala busabi maama agenda kubanga atubuulirako ku mannya ge gy'asinziiridde ate olwo tumuwe essaawa zino alutuviire ku ntono. Sanyuse nnyo okulaba mukwano. Kale Musumba. Amannya agange bampita Nakayenga Dorothy Etiang. Nga nviiridde ku kyalo kye bayita Lusanja mu Kiteezi mu Wakiso district. Gye nviiriddeeyo. Mukyala Nakayenga Etiang. Yennyabo. Etianga lyani ekyo? Etianga linnya lya mwami wange. Yennyabo. Olulimi olwo lutegeera bulungi. Si nnyo saasobola kuluyiga olwokuba saafuna budde bubeerayo nnyo eri ate naye tukozesa Luzungu. Enkubi eri erinnya mikwano gyaffe omuwulidde mukyala Nakayenga Etiang gwe tuli naye mukyala Etiang gwe tuli naye mukyala Etiang obulamu wagenda okutandika okutegeera wabusanga otya? Ngenda tandika okutegeera ku myaka nga 6 nga maama wange ne taata wange bankaayanira. Baali bankaayanira nga maama wange agamba nti oyo si ye taata wange kati nga maama wange abeera nange nga buli kaseera tubeera mu dduka kubanga taata yali ayagala okumunzijjako okunziba asobole okuntwala kati nga maama wange naye abeera nzirusa wano tubeerawo akaseera katiri taata bw'aleeta abantu ne bategeerayo nga ntwala ewalala bwe tutyo paka ekiseera we kyatuukira ne bagenda mu b'obuyinza ab'obuyinza ne basobola okunzijja ku maama wange ne bandeeta ewa taata wange. Myaka nga gigenderedde? Ndaawo myaka 6 era myaka nga gigenda mu 7 era ku olwo lwe bandeeta ewa taata yakeera kiro ssaawa 9 ogw'ekiro n'anteeka ku kagaali n'antwala mu kyalo ewaffe. Mwali ku kyalo kyekyo? Kati n'antwala mu kyalo kye bayita Galamba mu Wakiso. Waabeeranga
mwabeerangayo brother wange cousin brother nantwala okubeera eyo naye bwe bantuuseeyo obulamu tebwali bwangu kubanga cousin brother oyo mukyala we yali nga atuyisa bubi yali ampisa bubi nga ntuma ekiro mu kibira kugenda okukima amazzi okukola emirimu egy'ewaka ate nga nali nkyali mwana muto okuntuma ekiro neŋŋamba taata nanzijayo nantwala ewa ssenga wange gye nakulira ssenga wange oyo ng'abeera mu Wakiso Eggalamba. Omukwano gwo gwali gw'amaanyi nnyo ne taata? Omukwano gwange gwali gw'amaanyi nnyo ne taata kati maama bwanvaako taata yanjagala nnyo okuva obuto simanyi lwaki naye yanjagala n'abeera nga njagala nnyo singa abaana be abalala. Kati ne tubeera naye nga tasobola beera nange kuba kitaffe buli mwana yamuzaala mu maama we so yabeeranga n'abakyala bangi kati ngaye ng'atukwata n'atugabira mu b'eŋŋanda ze mu bassenga ne bataata abaana abalenzi yabawanga baganda b'abalenzi fe abawala n'atuwa bassenga. Omwana we takulira bweru? Takulira bweru y'ensonga lwaki yali ankayanira nnyo kuba nze nali ndi bweru. Kati nanfuna nandeeta ewa ssenga ku myaka 7 nentandika okubeera ne ssenga nentandika okusoma nensomera mu ssomero lye bayita Galamba Primary School nentandika okusoma paka mu kibiina ekyo7 naye kati nga mbeera ewa ssenga wange eyo waliwo omulenzi nga ampita jjajja nga tuyita jjajja muzzukulu waffe. Mulenzi ono emyoyo gy'ekika empewo z'ekika ne zimulinnyako kati bwe zimulinnyako kati ate omulenzi oli abampita nze jjajja abaganda babagamba bandi mukazi we kati emizibu giri ne ginjagala ne gigamba nga nti nze ndi mukyala wa Kabiite se emizimu ne ginjagala nga nze ngifumbira emmere nze njijjulira nze njiwa ekyokulya. Emizimu ne ginjagala era emizimu egyo twagitumanga buli kye twayagalanga oba oli alina ekibi kyatukoze nga tutumayo emizimu oba twagala ssente nga tutumayo emizimu lwakuba kye gyatugambanga nti ssente tujja zituusa nga zoonoonese nga zijja zisalaasala naye nga tugituma byonna bye twayagalanga so emizimu egyo gyakkanga nga buli lunaku nga gikka ku mulenzi oyo. Nejogera netubeera najaawo netugisanyukira netugiwa emmere. Gwolofumba mmere ki? Emmere Kabiite gyabaayo yezza. Erinnya lye yalinga Kabiite? Kati oli Kabiite nje gyamutuma nti Kabiite. Kabiite kitegeeza omwagalwa. Omwagalwa w'emizimu. Mukyala waajo. Kati nze mukyala wa Kabiite. Olwo nga gimala mulinnya n'olyoka odduka emisinde ofumba oba bwe wagifumbye edda n'ogijjulira? Kati twategeeranga ne mumanya nti Kabiite kati agenda kwagala kino ne mufumba. Kati ssaawa ng'emu era mulaba nti kati gitandise omulinnyako nga mwenna mukuŋŋaana mu ddiiro muwulire kye gigenda okwogera kati awo nga mugiwa emmere ng'agirya yonna ng'agimalawo. Wafumbanga ki? Amatooke, obutiko, ebintu bwe bityo ebyabangawo eyo mu kyalo naye okusinga nga tufumba amatooke agamanyigo ng'ogiwa n'emmere etaliimu munnyo bwe bityo okusinziira Kabiite bw'aba ayagadde. Naye mba nina emyaka 7 kuba bwe bantwala engeri gye baali bankaayanira baali balina okunjalula okukakasa nti ndi mwana wa kika ekyo nkijjukira kuba baatugyamu engoye fe abaali bakuzeekuzemu ne tusigala mu bunnika ne batwalula waliwo olumbe kati ku lumbe olwo lwennyini nga waliwo jjajja wange yali ssenga wa taata babirye yali mukyala mugumba yafa tazadde naye nga yagamba mwannyina nti bw'ozaalanga abaana banfunirangako omwana nansikira kuba mu Buganda wano tebasikiza mukazi mugumba naye ye kyamuluma nnyo nga tayagala musikizanga mugumba kati kukwalulwa okwo mu Buganda omuntu bw'aba mugumba tebamusikira tebamusikira naye oli yagamba munsikizanga kati ne balonda nze nga ngenda kusikira oyo jjajja babirye kati kwalula okwo omukolo gwali lumu ne bakola omukolo gw'okwalula n'ogw'olumbe so ne bansikiza jjajja wange oyo babirye omukyala yali omugumba. Kati bwentyo nentambula obulamu naye omukyala jjajja oyo gwe bansikiza ebintu bye yali alina yalina ebibanja kati bamunsikiza nga balina okumpa ebintu ebiri ate nga ssenga wange gye bandeese ebintu yabibaddemu kati nga tayagala ebintu ebyo muvaako ebibanja bye nga ayagala obisigaza kati nembeere okuva lwe bansikiza omukwano gwe nali nina ewa ssenga ne guvaawo n'atandika okundabanga obulala nga tanjagala so n'abeera nga nkuumirawo ku lwa taata
ng'atalina bw'anagamba mwannyina nti omwana mutwale n'abeera nga nkuumirawo naye ng'olaba byonna byakola takwagala takufaako naye nembeerawo okubanga nali siina wakulaga kuba taata yaŋŋamba kati siina gye ŋŋenda kukutwala eri wagambye bakubonyaabonya kati beeraawo kati nembanga nina okubeerawo n'ensoma naye Katonda yali yampa amagezi mu kusoma saatawaana nembeera nga nsoma bulungi paka mu kibiina ekyomusanvu naye kati bwe mmaliriza ekibiina ekyomusanvu nga ngenze mu siniya 1 taata wange n'afa ate nga ne maama yali yafa wali ku myaka 8 nabadde nerabidde obbabuulya bwe banzijja ku maama bakyamuyisa bubi oba kiki waayitawo ebbanga ttono n'afa yali teyazaala baana balala nze abalala saabalabako naye akyaleka yali yazaala nga yabawaayo naye nalabanga nze nga waliwo n'omwana omulala omuto ng'atwagala nnyo kubanze yampeekanga ku mugongo oli n'amusitula naye kati bwe bamunzigyako naaba nga tasobola kuddamu kundaba bankomyawo okundeeta nga mulambo nga tuzze omuziika ku myaka 8 naaba nga afudde kati nemba nga taata gwe nsigazza ate bwe nali ntuuse mu siniya 1 taata naye n'afa naye kati taata bw'afaawo nga neetaaga school fees ez'okusoma awo wenfunira omukyala yali neiba naŋŋamba jangu nkutwaleko mu balokole bajja kusabira ofuna akusabira kati awo wendokokera nga nina emyaka 14 nendokoka ati awo bwendokoka katata wange nga tannafa yali yambuulira naŋŋamba senga awo omwegendereze ng'omuntu omukulu naye yakitegeera ti senga alabika ayinza n'okunzita olw'ekibanja kati naŋŋamba omwegendereze kati bwe ndaba nga taata afudde nange namala wiiki emu neŋŋamba senga kakati taata afudde yabadde ampa obugabizi kati tewali taata senga nzikiriza kangende ewa jjajja ku kibuga eno ku kibuga nayinayo jjajja wange oyo nga yazaala maama wange kati nenzija ewa jjajja nentandika okubeera ewa jjajja okuva awo ku myaka 14 awo jjajja n'ansomesaako siniya 1 n'enyimala ne siniya 2 kati siniya 3 nga jjajja talina ssente ne banfunirako eyo omuntu ngende mukolere ewaka nga bwansomesa baali nabo tebalina baana waka nga tebasiibawo naye nga jjasi bayagalayo akaana akabakolera ku mirimu kati nengera ne mbakolerangako ku mirimu naye nga bwensoma ate eyo neefuna ekizibu ababbi ne bajja ne babba ennyumba yonna ebintu byonna ne babibba olunaku lwe naliwo wakatuuka nga nakatuuka nakasomeko eyo siniya 3 era saagimaliriza ne bantwala okunsiba nayina emyaka 16 obadde ki bakusibira ki manti ababbi bazze kati nga bagamba nze yaleese ababbi lwaki lwenziza ababbi lwe bazze ekisiraani naye nga nabitegeera oluvannyuma nga senga wange oli eyali engajja akola ebyo byonna ng'ayagala nemesa obulamu era okusoma kwagaana abapoliisi bamala ne bansonyiwa busonyi agamba oli mwana muto genda ate nga bakoze statement zonna kuba omukyala baamuyita yangu tumalirize n'agamba oyo mwana mwagala mu kkomera n'agaana okujja so we bankumirawo akaseera ne baŋŋamba genda naye teweesazanga oyo omukyala gy'ali kati nenvaayo nenzira ewa jjajja kati bwenzira ewa jjajja naye n'atunuulira pulaani nga talaba kyakunkolera jjajja n'ayagala nfumbirwe myaka 16 awo ne bafuna waawe omusajja yali awo abawugulidde omwenge tulabika wali mujimu nali mujimu nga ndabika okuba omukulu naye ng'ate nali muto so ne bayagala okunfumbiza mwami wamwagala saamwagala ate naye Yesu nali nakati nga Yesu atandise okuyingirira ddala engeri gye nali naloka ku myaka 14 kati nga nakimanya nti ate abalokole tebafumbirwa kawundo kakubya eddirisa kati ate nga nkimanyi nti nkyali muto kati nga ndaba sinatuuka fumbirwa neŋŋaana jjajja nze sigenda fumbirwa kati jjajja n'agamba batogenda fumbirwa tuviire kuba naffe tetukyasobola kulabirira naye Yesu ono yali yayingirira ddala nga Yesu mutegedde kati neŋŋamba kasita nina Yesu olwo mwagendanga mu kyaki n'osabako nagendanga nze bwe nalokoka nabeerera ddala siriyasi ngeri gye nali sikyayina bazadde sirina maama sirina taata kati mu kkanisa gye nafuniranga emirembe ate nga ne bano bembeera nabo teryanjagala kati emirembe nagifuniranga mu kkanisa kati buli kaseera nabeeranga ŋŋendanga mu kkanisa n'ensaba kati jjajja bwangoba nali ndowooza byakusaaga sente baali baziridde nga baziridde omusajja bamuliddeko sente nga bayagala nfumbirwe kyabaluma nnyo okubayiwayo kuba bwe baali bamanyi ŋŋenda kukkiriza kati jjajja bwangoba nenvaawo neefuna omuwala yali ng'akola ne mugamba tujja pangisa ffenna ennyumba ku myaka 16 nentandika okupangisa
ngokola waggulu kati nenoonya omulimu gwali gwambayindi okukolera abayindi ewaka mukwano gwange nafunira nenga ntandika okukoleranga abayindi ewaka nga bampa emitwalo 3 omwezi kati omutwalo gumu nga ngusasulako ennyumba nfunaawo okubeera nembeera mu bayindi nenkola nga bwensaba era abayindi nabakolera emyaka 10 bayindi nabakolera emyaka 10 naye kati ekiseera kyatuuka nendaba nga nkuze nengamba kati sisoma bayindi wano mu kibuga mu Makati awo mu Martin Road awo bambi we nakoleranga awo naye kati datandika okukola nenga kati sisoma nkuze kati nebya Yesu nga mbitegedde kati nentandika okusaba obufumbo olwo emyaka gyo gigenderedde emyaka kati awo nali ntuuse emyaka nga 2 kati n'ekirala nali nga nina ekintu kyensubwa mu bulamu nga mpulira siina mukwano kwegamba siina maama gwenyumizaako siina taata gwenyumizaako ekintu ekyandeetera okwagala ennyo okufumbirwa munfuneyo mukwano gwange bambi gwenyumizaako omutima gwo ku bizibu byenfunye oba kiki kyempiseemu gwenyumizaako so nengamba Mukama manyi oli mukwano gwange naye mpaayo mukwano gwange ow'omubiri omuntu gwensobola okunyumyangako naye ne mubuulira ku bizibu byange kuba nali ndi mu bulamu obuli lonely nga ndi nzekka kale nentandika okusaba Katonda Mukama okumpa omwami naye nga bwenkola mu bayindi nga bwensaba ate nga bwempeereza ne mu kkanisa olwo nga buweereza kyobo obuweereza nabeeranga mu buweereza bw'abaana Sunday school ne mu worship team nembeera mu makanisa nga nsaba nasooka nengatambulamu paka Katonda lwe ya-establishing nga nanteeka mu kanisa emu nenjibeeramu oba nsobola ogyogera ekanisa nembeera mu kanisa nabeeranga mu kanisa gye bayita Christian Life Church omusumba Senyonga nembeera mu kanisa nembeera established nembeera mu buweereza bw'abaana nembeera nnyo mu buweereza bw'abaana nga bwenkola mu bayindi kubanga obudde mu bayindi nalina butini obw'okujja ku church kati nga ebirala mba sibisobola nembeera bwentyo nga mpeereza kati oluvannyuma mu mwaka gwa 2006 Katonda nampa omwami ngolo oli omusabidde ebbanga ki namusabira okuva nga nina emyaka 18 olw'ensonga okusoma bwe kwagaana bwe nalaba nkuzeemu netandika okusabira omwami kituufu ng'omukazi bw'abeera nenga Mukama ompa omwami naye nga nali mbeeranga mu singles meetings nga namanya busiina kweyonoonesa ndi mulokole kati nga nkimanyi nina fumbirwa bufumbo obutukuvu kati era kyekyantawanya nga Mukama mpa omwami anampasa obufumbo obutukuvu omwami anampasa embaga nze saabifaako kale saabirowoozaako mu ekyo ekiseera saabirowooza nako kuba era bwe namufuna namuzaayo Galamba namutwala kuba era nali siina wa kumutwala kati ne 2006 Mukama ampadde omwami namala emyaka mingi nga musaba nga nzikiriza Katonda naye 2006 omwezi ogwokubiri Katonda nampa omwami newakubadde eri nafunanga abaali abafere naye ono nekitegeera nga yooyo wagenda koko ne mulayini y'abafere ne bajjanga obafuna nafunaka oyomu gwe nafuna naye yanimbanga nga namulokole nga simulokole naye nga yali ayagala kunsuula naye Katonda nandaganga ebirooto nga tutudde ffenna mu mmotoka andyako emigaati anywako amata mwana wange soko tubuulireko olugendo olwo nalwo kubanga ebiseera ebisinga Yesu tatera kukeererawo takeererawo waliwo ebisooka nebyepangapanga ebyo era ukolwe nakitegeera naye ate omuntu ono nali mwagadde nnyo engeri gye nali noonya okwagalwa kali bwe namufuna ne ndowooza nti kyekyo so ne mwagala naye lwakuba nali namwetisa yaka nali seegaba seewaayo ekyo nali nakiyiga ale ntata wange yali yafa sirimu kati nga yambuulira mwana wange abasajja obeewale ekyo nga nakikwata nga mbatya nga mbatya kati ne bwe namufuna saamuleta waka naye twabeeranga nga twatambula naye omwaka gumu n'ekitundu wamujjanga wa oyo omwami yansanga ku mulimu gyenkola mu bayindi kati yali teacher nga alina abaana b'abayindi basomesa kati nanjagala nagamba njagala naye Katonda n'atandika okundaga nga ankwata nkasuka mu kinnya nga kale bwe bityo luvannyuma n'ekitegeera ndyako emigaati akunywako amata Mukama ajja kwogera kyonna kye kitwala Katonda tomuteekera wantu wamu mikwana abalungi ngenda kumuzaamuko mukyala Etiang agenda kubanga akomawo katugenda ku mulango wa bakama baffe tukomewo tovaako Mukama ayogera bannange
98 emmere y'omwoyo gwo.